ekyamazima mu bufunze twagala kwanguwa tetwagala kuba mwatugambye mutumanyi era n'abajjajjasi ne bajja ne batubuuzaako ndaba ne bakojjanga nabo bazze okutubuuzaako ekyamazima ffe abazze wansi w'amakkalizo gammwe omwana ow'obulenzi ono gwe nkumbidde olwaleero ye Sserwadda Ronald. Sserwadda Ronald ono ava mu taata waffe omulungi omwami Katabalwa Joseph ng'ekuyegezi kyamukubira enduulu era waali obuuyi buno kababuuzeeko. Oyo ye taata omulungi avaamu omwana ow'obulenzi. Ekyamazima twebaza Katonda nti taata waffe bwe yatunula mu bika ebingi ebya Buganda naga kika kye kinaamusemberera ekinaamuwa ensigo ey'embala bw'atyo yasemberera ekika eky'Olugave era nga ffe tuli bazzukulu ba Gabunge Sagala Buwaya ate ne tuba bazzukulu ba Ndugwe Katende olw'okubasinza ku kyatula nti omulungi maama Tan Eve Ane Naaba muzzukulu wa Ndugwa maama nabatanze enkuyegezi kyamukubireko naye kaabawumbireko. Ekyamazima omwana ono muzzukulu wa Nsuuga era nga muzzukulu wa Wamala muzzukulu wa Sekatawa. Ffe obujjajja bwaffe tebuli wala nnyo, ffe waffe wali Najja Nangumbi mu muluga gwa Najja B mu ggongolola y'e Lubaga mu ssaza ly'e Lubaga mu Kampala disitulikiti. Obwo bwe buveera bwe buddo. Ekyamazima bwetyo bwe tufaanana. Bw'abanga tewali yadde oluzungu kaluba oludinga olutugaana okutabirana nammwe taata, tusaba mukkirize olw'omwana ow'obuwala Shamira Nalwadda Naaba tuzaalibwe mu maka.